n'alumba Kojja Kimbowa. Kojja Kimbowa yajja dduka eno nali mumanyi Kojja Kimbowa ng'omusajja omugezigezi ye yalowooza kuba ye Kojja Kimbowa mumanyi musajja mugezigezi bwe walengedde omutwalo olwataano alwana agugjewo kati yalowooza agula share mu TV eyo ng'asuubira okufunamu kumbe nze ng'eyali emanyi eby'omunda nti TV tekkirizibwa kugabibwamu share wadde omusika takkirizibwa kugabibwamu share mu gundi eyo nali nkimanyi nti bamubba munnange ani Pastor Jengo ye musika w'ebintu ebyo naye takkirizibwa kugaba mu share bw'aba anaagaba share famire yonna etuula ne bayita bakanso abasoba abasatu ne batuula mu nkiiko ezisobe 12 nga bali ku kintu ekyo ne batuuka okujja caveat ku bintu ebyo olwo nno omusika n'abeera ng'asobola okufuna amaanyi agagaba share agatunda agagaba ekintu naye awatali ekyo musumba yali yakafa ng'omukulu atunda ki shares ekyennyini nze mmanyi omwana oyo Jengo yasomako ye yali akimanyi nti abakozesa nsobi era ye yali akimanyi nti sente zina banzi be kati ye Kojja Kimbowa n'aleeta sente n'ateekayo sente ezo ye yatiwaayo nga tagula TV era munabuuza Kojja Kimbowa agamba TV yagigulira ddala anti bino ebintu bikwatagana na buwandiike mbabuulira bwenti Kojja Kimbowa bw'aba abagamba nti TV yagigula abalageko ku mpapula eziriko nti yagula Kojja Kimbowa ayina mpapula eziraga nti yagula mu shares naye kati olwaleero Kojja Kimbowa agamba TV yagigula nga ye kyemmanyi yakibuuse luvannyuma oba yazuukuse luvannyuma nti baamubba kati mu kwagala okumubba agezaako kukola kyonna ky'asobola alabe nti azza ssente ze kubanga nawulidde nti TV yagulamu shares miliyoni 3 ze namanyaako ez'okugula share ayinayo miliyoni abakozesezza 2 okupangisanga ebizimbe ebyo bikibwe ebityo ayinayo ebintu ebirala byazaateekamu ssente kati bwazigattagatta n'olaba mbu Kojja Kimbowa agamba abanja miliyoni nga 6 okiwulira kati miliyoni ezo 6 ayina kuba nduulu kugamba nti nagula ki TV naye ng'ekyamazima bino Kojja Kimbowa mukwano gwange n'omugenzi Pastor Yiga yali mukwano gwange ono Pastor Jengo yali badde mukwano gwange naye si mukwano gwange yanneesamba yangoba nze nali njagala kumuyamba nga mutabani we yali mukwano gwange nangoba yakozesa abantu ensobi enno Pastor Jengo bali babiri ali Pastor Jengo waliwo n'omulenzi oyo amutambulirako Brian bwe bamukozesa ensobi bo bamanyi bategeera nnyo naye nkuba omulanga nga mpita mu kamera zino bambi mmwe Pastor Jengo ne Brian muli baana tuzaala bazaali newankubadde sinatuuka mu myaka gizaala Pastor Jengo banatandika okukwatagana ne Pastor Yiga nga Jenga ndaba tuli awo kito nga nange era emyaka si gy'emiwanvu so emyaka gye nkusingako Pastor Jengo n'ekitiibwa kyengwa kitegeeza nkusingako ku bwongo waali badde onnoonya bunoonya mu kifo ky'okungoba n'enkusalira ku magezi kati nkuba omulanga nga ngukubira mu kamera zino eri famire y'omugenzi Pastor Yiga yali mukwano gwange nga mbagamba ebigambo bino munoonyeeko tewali kitaggwa ebyo ebiriwo bisobola okuggwa munoonyeeko tulabe bwe tutuula tulabe bwe tutaasa ebintu by'omugenzi kuba omugenzi Pastor Yiga olwaleero yaganzikibwa oba yeebasibwa ku kyakyawo wennyini bwe twebasa omubiri gwe owulira kyokka oba church erugenda gundi eyo TV erugenda mukkirize mugaane omuntu eyakwata ssente ze n'aziteeka mu kintu ekyo ng'asuubira kufunamu nga tannafa tayinza kukkiriza kufiirwa ng'oyo ye Kojja Kimbowa tayinza kukkiriza kufiirwa katono nnyo Sekaoma ogambye oli mukwano gwa Kojja Kimbowa nnyo yabikugambako ebintu bino Kojja Kimbowa ebintu ebyo tabiŋŋambangako ndi mukwano gwe naye mu birala kubanga ate ye Kimbowa amanyi nti ndi mukwano nnyo gwa Pastor Jengo era nze ne bwe twakuloozinga enkolagana yange ne Pastor Jengo
sina n'omu gwe nalaga nti enkolagana yange ne pastor Jengo yavaawo nze nava buvi ku TV olw'ensonga zange ezimu oba endala nga bye mbatunuzaamu tebabikola. Jengo agamba nti nno TV tebagiguzangako ne shares tewali shares n'emu gye bali baguzizaako ku Kojja Kimbowa wabula yajjanga kiyambi wa family. Anti bino ebintu tebiringa kugula nkoko nti tebakuwa lisiiti. Bino ebintu by'okugula share, ebintu by'okugula TV, ebintu by'okugula emmoloka, ebintu by'okugula enju bibaako obuwandiike ye bwino. Kati Kojja Kimbowa bw'aba agamba nti yagula share abalage bwino. Bw'aba agamba nti yagula TV abalage bwino z'empapula ezo. Mmwe yasharinga oba teyasharinga. Kituufu gundi bw'aba agamba nti ono pastor Jengo ye tasharingangako. Era jabagamba okumanya sisharingangako aleete empapula. So si bigambo bugambo kubireka awo kubyogera nga bisigadde awo. So nze ndowooza bwenti nti balage bwino yajja okubatuusa webiri. Naye Sekamala ogenze n'ogamba nti nno TV teyina kukola kugabibwamu share. Biri mu ddaame oba just byamu? Ebintu ebyo biri mu ddaame biriko caveat emalawo byonna. Okiwulira? Kati caveat eyo ono Kojja Kimbowa bamukwata bujinga ne bamukola ki? Ne bamukozesa ensobi ne bamubba. Nze olwaleero byonna Kojja Kimbowa byakola ndaba alaaja nakuzza kasente ke kuba abamubba abalabako n'akasente ke baakatwala ate akyali mulamu. Pastor Jengo tumutwale mu ttuba ki bw'oba ogamba nti nno essente yazitwala mu bukujjukujju mufere owange lwaki oyagala okunjogeza byesiyogeza eno TV zendimu mmanye nti zirabwa abakulu zirabwa abategeera zirabwa abantu abayivu. Bwe mba nkugambye nti pastor Jengo bw'aba yatwala ssente kwoli yazimutwalako mu lukujjukujju kitegeeza ebintu bingi alina amagezi ategeera gwe n'osalawo mu ttuluba gy'oba omutadde. Essuubi lya pastor Kimbowa okuzza ssente ze weeriridde n'eddala ly'amaanyi era nga bw'oba oli awo kino kyakulabya oba kalowoozo nka wa famire ya pastor Jengo bw'oba oli awo nga temwerwanyeeko ebintu by'omusumba Jengo byonna byaligenda. TV yaligenda, ettaka kyaki weetudde yaligenda n'ebirala nga temwerwanyeeko. Amagezi gembawa abantu famire y'omusumba Yiga n'alibeegayiridde munoonyeeko kubanga y'omusumba Jengo yanneesamba awamu n'ekyo nga yabadde alina okunnoonya ennyo nga nze nnyina okumuwa amagezi nze nnyina okumuyamba anti bwe munoonyaako abooluganda nsobola okukozesa amagezi nsobola okukozesa essente we zeetaagisa ne tununula ebintu by'omukulu oyo. Aweetaaga amagezi nja gabawa aba kyetaaga akasente nga byo biganya amagezi gaganye tulina kusasula akasente ako ebintu by'omugenzi bisigalewo n'akasente ako tusobola oba nsobola okukasasula. Mmanyi tewali kiyinza kulema nga tukwataganye naye y'omusumba Jengo yanneesamba kati mba musobola famire y'omugenzi pastor Yiga mukwatagane mujje muntuke kubanga nze mbabbirako ng'eyali mukwano gw'omugenzi. Omugenzi yaleka abaana bangi besigenda kubamenyera muwendo nga ndi mu kamera zino naye abaana muli bangi oba abaana bangi ab'omusumba Yiga bye yaleka. Kirabika nti nno wamu wonna bamubanja miliyoni nga 8+. Kisoboka okubanga ziwera n'okubanga teziwera. Kisoboka okubanga zisukkamu n'okubanga ziri wansi w'ezo. So ebyo byonna ekibizingako kiri kimu kusala solution byoweddewo bitya bino tulabe ekiddako biizinirwamaana. Ate bagamba nti abantu bagamba nti newaggwamu ate oyo oyita pastor Jengo kyajja omuyambe mu nsonga za ssente ogenda zijja. Nze naggwamu nga nze sirina wadde olwataano nseetaaga kusonderwa naye nkugambye nti ekikulembera mu byonna ge magezi gano omutwe guno guntuddemu. Nze ku lwange naggwamu bwe kiba kyetaagisa ssente nsobola okusaba ne neegayirira Allah. Ndi musajja musomi wa dduwa gw'aje yandaba. Nsobola okusaba Allah
bwe kiba kyetaagisa ssente Allah nampa ssente ne tugonjoola ensonga eyo kubanga yanaggwamu. Omuntu eyali amanyikiddwa nnyo okubeera mukwano gwa pasita Yiga, okuva pasita Yiga bwe yava mu bulamu bw'ensi eno, ebintu bya pasita Yiga bize si birambulukufu bulungi, jengo bimulemye okumaintaininga. Ng'ogamba obuzibu buvaawa? Era agamba azitowereddwa. Obuzibu obuvudde ku pasita Jengo nti bambi yajja n'asisinkana n'ayambalwa n'afuna obuvunaanyizibwa obw'ekikulu ng'akyali mu myaka emito. Kati nojja owereekerezaako ne kino nti si buli muto yenna nti ava musiru. Yafuna ekitiibwa eky'obuvunaanyizibwa nga emyaka mito, kati ate naye n'ateekamu embeera z'amalala ez'okweraga. Gwani Jengo Ssekawumalu gwe nkubira essimu n'ogaana okugirisiivinga, n'ogiwa omuntu omulala mb'oyo personal assistant wange yaba akulisiivinga, ssebo obadde omugamba ki? Nga gwa kibuuza kati nze nkubidde Jengo. Kati ebintu biri bibiri nti Jengo obuvunaanyizibwa bwamutomeranga emyaka mito ne bujja bumusinkana n'amalala. Kati n'olwekyo embeera eyo ali mu lusuubo, simanyi bw'anaakikola kukibaamu. Kyalina okukola kintu kimu, adduka ajje yeekwate muffe, ajjemu ebyentondo, ajja atwekwate, tujjamu amagezi, ajja bisuumu. Ssekawumalu nkugambye bwe nti mu bintu byonna ensonga zonna ezijja ziri ku pasita Jengo, tewali kiyinza kunnemerera nga nze Ssekawumalu kuba ebisinga mbimanyi. Tewali kiyinza kunnemerera. Omutwe guno nguyina alhamdulillah, nsobola okutetenkanya kuba oli muto wange. Pasita Jengo muto wange, kati ye kyeyakola yakiteekamu amalala naki oba n'obusungu n'obutamanya. Nze munnange ewa pasita Jengo sigenda kufukamirayo nga nyina kyenkwagalako. Wabula ewa pasita Jengo bwe mba ntuddeyo nga nze nkunoonyezza nyina kyenkwagaza, mbeera nina kyenkwagaza kuyamba famire ng'abaana abo abaasigalawo, ab'omugenzi eyali mukwano gwange. Siina kyennoonyaayo nze alhamdulillah wadde naggwamu naye omutwalo gwenkyalya Allah ajagu. Ssekawumalu, abakuza bano eno nga tumaliriza, abaalekerwa abaana bano ne bapasita abaali ku lubirizi nnyo olwa pasita Yiga, mu mbeera eno bamwesambye, olowooza ki? Ebyo byonna bisalibwa amagezi. Kyeŋŋamba omusumba Jengo nti ebiriwo weebiri, gw'oli mwana muto, abakwesambye balina ensonga lwaki bakwesambye, tokoowa, noonya abantu abalinga nze, amagezi tujja gakuwa ogaveemu, obiveemu era obisuumuke. Abakuze baba bakwesambye, tulina solution endala ddala we tulina okukwata, we tulina okulinnya ne tunoonyeza ddala abakuze bakwesambye. Ye lwaki bakwesambye? Oba yeeyisa bubi. Kyenkugambye nti ye lwaki bakwesambye. Oyinza okuba nga gwe pasita Jengo gwe solution nga gwe weeyisa obubi. Kati bw'onojja n'ondaba era nja kukugamba nze nnyina nga pasita Jengo zze n'ondaba, nnyina obwongo n'amagezi, nsobola okunoonya abakuze abo wadde sibamanyi, ne mbafuna era ne mbalaba, ne bambuliramu ku nsonga zaabwe, ne mmanya nti pasita Jengo gwe weeyisiza obubi. Kati kakkana, tuula, amalala galeke, gagenda kukuba ekigo. Kati gonda, kino tukirondewo, fukamira, wano yimirira, wano lagira, wano tolagira. Amagezi ago ngayina. Kyekiri kye nabagambye nti ensobi ekulembera ddala yonna ye pasita Jengo okunneesamba. Gwani pasita Jengo anneesamba nga sirina musumba mu Uganda anneesamba? Buli musumba mukwano gwange ankubira essimu nenjogera naye nenjogera nabo nembakubira nitwogera naye Jengo yanneesamba. Gwani toyina we watuuse. Pasita Jengo nkusaba kakkana, noonya famire y'omusumba Jengo munoonye, mbawe ku magezi. Awatali ekyo TV, chachi n'ebirala bigenda. Nze Ssekawumalu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.